njagala oyogera bwoti isima ekibibi njagala ogambe nze isima ekibibi ngambi nze isima bibega ekibibi nze mbigambye si bibi omunyamawulire byange bya isima bibega ng'omusiraamu ng'omuganda gavumenti eno tetwagalangana gasanga ebeerawo bingi byerazibize nti tetwagalangako ekyokulabirako baminisita balinga 7 naye abasiraamu tuliko 3 baradisi balinga nga 13 naye abasiraamu tuliko nga 20 ate obwaradisi fe mu byobufuzi ebyaffe tukiyita political failure. Golowooza lwaki gavumenti tebaagala? Simanyi lwaki kubanga ne bwe bali mu nsiko mwami Museveni yayitanga budala sale musale yayitanga sale musale talijjanga Shabani Bantaliza afudde talijje Sherifu ali talijjanga uli kwegaba balaganga abantu batuli bakambwe nnyo oba tuli bannalukalandiza bayagalanga batukyayise obugunji kyovudde banti basibye abasiraamu bagweredde luzira Shemuzaata atuyambyeko abamu abadde abakomezaayo naye abamu basigaddeyo buli kikolwa kyonna kyonna kituukira ku musiraamu era zisobola okukirima ne bwenteeka ku pisito yo gavumenti tegenda twagala era tegenda twagala wabingi nnyo byetukoze ngafe abasiraamu oba mukuba nti nga bwogamba nti President Museveni yali mu buyeekera nga yeeyita erinnya lyewagamba nga yazuula obukambwe bwammwe mulina tactics eziyinza omujja mu buyinza tetusobola era tetukikolangako fe abasiraamu bwoba tugenderedde nnyo fe tusinga obukakkamu fe tusinga obugumiikiriza fe tusinga nabuki okujjako ng'otutankudde ate fe abasiraamu tutabukira nnyo netugana nti sendawo omuzikiti ogwo bwe luba lutawolo lwa ddiini tutabuka n'ebyobufuzi tujja mpola mpola naye nga tubisobola naye tusobola kuŋŋamba tisendawo omuzikiti awo nenkuleka n'ogusendawo wamba nwanira busiraamu era ne bwenfa nfa ndi mutukufu naye bino byonna simanyi musajja tetwamukola era gwe ne bw'aba ayogera awolereza abagondi bonna naye nga teri yakolanga musiraamu nga Amini yaleka embassy buli nsi yaleka Uganda egisasudde ne zonna bazitunze Amini yaleka satellite Amini yatulekera buli kintu kyonna Amini yaleka basi omuwendo ndoza 15 oba bino bye bafiira kala bye tulaba kochi ebigenda embala leza babifuira kala Amini yaleka ennyonyi 5 neto tulinawo n'emu zonna bazitunze ezo zonna bakolera beach zokola kutya ulid Amini yaleka buli kintu kyonna Amini yaleka referral hospitals kubanga referral hospital singa beekulemi oba osigaza ebintu ebyo oba osigaza you have to die or you go to abroad ne Amini yatufe waffe zalibwa kibi butambala yatulekera Gombe hospital ne Amini bwe yalireka yasigaza kala oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga Gombe hospital bakuvumye nnyo genda e Kayunga olidde genda buli wali referral hospitals genda Nakaseke genda wonna eno gavumenti esiize mbusiizi langi n'ebitanda byonnyinnyini byali bya Amini teri mukulembeze ono yakolanga Amini ne Sir Edward Muteesa naye mwami Museveni tasobola mwogerako kuba alina obukyayi bwe n'Amini wabula nagabo bolumbagana ebyobufuzi oba bintu bya Museveni yabakyawo teekako erinnya lyo nze isima lubega ekibibi tasobola kumwogerako because yali musiraamu era senga Amini yali musiraamu senga mwogerako bulungi ne teriiyo mu byafaayo genda onyonyereza oli munnamawulire genda okole buli ekisoboka kyonna teri pulezidenti wa Uganda twakafugibwa wa pulezidenti 11 teri pulezidenti yasinze kukola nga Amini ne Muteesa tekiribaawo abala bonna bagenda gezaako bugeza wakati goyinza okuŋŋamba nti ate nze noonera kino kyogera kati ono atukalanze emyaka 40 sina kirungi n'ekimu kyendabye kamera yiino byogere atukalanze emyaka 40 ne sinayo kirungi n'ekimu kyendabye wakati bonodda nti enguudo zawali ne bwakuvuma obuvumi kyolinganga enguudo za Uganda bazikolera emyaka 3 ulidde ne ziba nga zisensebuseewo ezo zonna zimulaba Amini yazireka bw'ogamba amalwaliro gawa agatali mu ddagala bw'ogamba ebyenjigiriza bonna basiriwale ye mwami Museveni we yasomeranga walingayo bonna basiriwale wabeerangayo repeating and discontinue oba advise to repeat okiwulira naye gwe noddira omwana oba afunye zizo noyisa nogenda tutwala mu kibiina ekirala ye lwaki biri mu Buganda mwokka bagenza okutta bino ebimu bane twaga tubyoge tuli mu bulumi gwe kimanyi n'abantu abafiiridde mu wekalakaasa baganda beererera basiraamu mu mwakinyonyerezaako lwaki amawanga amalala esasi nelikuba nelondamu nange sikimanyi ndoza bazze babalondoola
gwe lwaki ku 50 isima yongerako ekigambo kyo erinnya lyo bampita isima nobedeji lwaki 50 agafudde baganda beerere n'abasiraamu mpozi n'abasoga abatono nadesewo sinakinoonyereza genda kikoleko lisaaki ku mirambo gyonna egyafudde saagala ne munankola akaabe nesinakolayo munankola akaaba bo tebeetaba mu kwekalakasa bano bebasse babadde beetabye mu kwekalakasa abantu bonna bebasse babadde bava mu mayumba gaabwe babadde batambula babadde mu maduuka n'akaana ke bakubye esasi wali amagi ge kakubye esasi ng'ogenda ku busaafi kabadde kekalakasa ka myaka ena akasiniya wano bino byabadde bigenderere naye nze lisaaki gye nakoze ndaba abasiraamu n'abaganda kulide sinakulaba munankole saagala n'omunankole attibwe naye sinakulaba munankole akaaba sinagala munalwanda attibwe naye sinakulaba munalwanda attibwe akaaba kuga ebintu bino bitulumya omutwe naye ffe wetugumiza abantu tisheemuzaata avuddewo ne tujja kuzzawo seemuzaata paatittu mulinayo tumulina era tujja mmuzzaawo kuba seemuzaata badde bamuyita naamwatulira nga tutunuulidde poliisi n'ebitongole ebirala ebikola kwerinda bwe batandika okusuubiza lipooti nga bwe twalinda ey'amasiro naguno guliko bwe twalinda ey'akaweesi naguno guliko ez'abalala bazze bafa naddala mu abasiraamu sekamuzaate engeri gyabadde empologoma ye lipooti ye nejja tekisobola kujja nze nasoma n'omwana ekibibi baali bamuyita sematiko twamusanga ali mu pifo nga ffe tuli mu pi wano ne tusoma ne tumusanga mu pifo ne tumulekawo bannanga bane bagenda mu TTC ne basoma obusomesa ne bamusanga mu pifo sematiko pifo yagisoma emyaka 35 kati eno gavumenti yagubanga sematiko era teri lipooti ejja kudda gavumenti yagubanga sematiko teri lipooti era nesanga TV yonna ng'egamba nti lipooti egenda kujja ngisamba teke neegweri teriyo gavumenti teriyo lipooti egenda kudda lwaki sigwe gwe tuziba mu kifo kya muzaata bwe kiba kisobola ekikulu nange nkisobola naye muzaata abadde sheehe kisomangako bwa sheehe bamubona bono n'ekitiibwa bwamamasheehe bano ababbi nga kawumalu akenansana owulidde nti sheehe umalu tamanya kuwandika linnya li mu Luwarabu nti sheehe umalu owalairi later era nsaba abamasheehe bonna muve mulwanyise abantu abo babeera ku zi TV ne bafeera abantu nti basawo baganda kati beetadde mu kutunda ettaka yeyita sheehe nga nene kigambo sheehe n'oba omukiga kiwandika mu Luwarabu nga tasobola kiwandiika nze sibeerangako muwalimu sibeerangako sheehe wulidde naye abantu batutamu okwonoona ebinnya by'abamasheehe fe sheehe mu busiraamu kintu kya bbeeyi nnyo kya waggulu nnyo oyo muzaata abadde na Dokita Mulamba yatikirwa Madiina nze sitikirwangako nakoma ku senior 6 wulidde ne diguli sigirina nina certificate byokka wulidde era singa mbadde n'obwivu obusoboka osanga obusiraamu bwali mpadde naye lwakuba nti bamasheehe twagala muyivu owulidde vakubona okawumalu akenansana tasobola kuwandika linnya lye kisheehe umalu wulidde noba obubeera ku zireediyo ate bamasheehe nabo banyenya omusango guno muve mukwate obuntu obwo mubba abantu ku zireediyo nze sheehe gundu tasobola nagamba ali hamudu tasobola nakumalako ali hamudu nesalamu tasobola gitola nagimalayo wabula yeyita sheehe ekintu ekyo bamasheehe nga sheehe Obedi Kamulegeya bamasheehe abanyumirwa ekitiibwa ky'abamasheehe mukirwaneko ni ku TV obulango buli okwo waliwo ayita Shekati ali Kyengera n'omutunuulira nga nabwomuga nsomerayo aliifu BTS tasobola gimalako naye yeyita Shekati omulala yeyita Sheehe Sirumba TV ne waliwo TV emu enyiye ate bakozesa mannya ga basiraamu oba bagiyita Munu TV buli mufere yenna omusanga ka TV yako buli mufere yenna omusanga ka TV yako anti bo batwalayo ddagala balanzi baddagala nga mwonoona linnya lya Kisiraamu ne tukoye okuzannya ku busiraamu n'okujolonga obusiraamu gwe kati gwe bapimira ku kinti bafere kuba ffe tubamanyi nti baddagala gwe tulaba omufere kati nze ntete kyewumala n'obwomugamba nti nsomera hayeno n'obwomuga nti ali hamudu yokka n'obwomuga ntandika ku aliifu BTS tasobola gimalako genda ku TV ku kativi kenkugambye olaba abo era nsaba abamasheehe bonna tutereeze ekitiibwa ky'abamasheehe kubanga ffe mu busiraamu tubanga magye otandikira ku muwalimu waliwo ani paka ku sheehe kiba kya waggulu nnyo waliwo imaamu kati otana imaamu Kasozi musajja muyivu wadde guli musomese Makerere naye akyali ku kitiibwa kya imaamu tatuukanga ku kya sheehe ne musajja asomesa Makerere University
naye mama kasozi wali omuwuliddeko nga yeepaatika naye nga musajja muyivu mu byonna. Ismail Kibibi siibula abakulaba sobola okufuna ku bantu abalala. Siibula abadde batulaba. Waliwo wano ekibuuzo kyekirala. Kati ekibuuzo ekyange kati gw'ogenda kukola luno olutalo nga bwetugambye olw'abasheeka abafere gw'ogenda tandikira ku ki okuba nga olulwana? Omulanga nkukubye bamashe bawulira era nja kusigala nga nno era ngenda kulwana saagala kweta kyotoli bw'otoba toli she tozanya ku ddiini yaffe abo abantu batuma batume ne babawa obusente banafuye obusiraamu bajolonga obusiraamu ngebaze batujolonga batumanyiira ffe lumu gavumenti eno ffe waffe Butambala saza lyaffe ly'Ebutambala batusindikira aladisi atali musiraamu bamwine juzi namulabye yeepatiise ne mu byambalo bya poliisi kandi nolaba omusiru ng'oyo toli musiraamu ate bakusindisa okujja ewaffe Butambala eryo lyonna jjogo nakututankuula nakutusonsookereza oba abasiraamu bali baweddeyo balitumye oba aladisi netumanya nti Butambala tefunye aladisi naye lonna atali musiraamu okujja nakutunafuya. Bobi Wine si musiraamu mumusubiramu ki kuba naye yeesimbyewo? Bobi Wine musubiramu kikumi ku kinne waakyo ate ntankudde ebigo bireese ffe Butambala twamenya likodi pulezidenti ayasooka bali bamuyita Yusufu Lule mwana we Butambala. Yusufu Lule yali musiraamu atuuke Makerere ne bamukyusa nga era tebaagala basiraamu neyita Yusufu ne bamujja mu busiraamu ne bamuziika Kibibi waffe n'ebijja byabwe byasigalawo ebyo biri mabanda. Kati oba Butambala twali tufunyeyo pulezidenti n'abafuga obulungi n'eggomba tumubaleetedde ebyalo ebirinaaniganye naye tumuleese kijja kijje era tusuubira nti tugenda kudda tumenye likodi. Mumusuubiramu ki? Tumusuubira okutereeza ensi, tusuubira amata amalungi, tusuubira Uganda yeeyagaza, tusuubira ekintu kyonna kyonna nga kiteredde era gavumenti eno nga yavuddeko. Ndowooza tulina okusala emyezi nga 8 tulina okunaaza abantu tubakuute tulina okunaaza minisitule buli agula ettaka gwoba wagula bibyo byonna tulina okubizzaayo byosomye omanye gye wabisoma oba mwenna tulina okubazzaayo nammwe abamawulire tulina okubazzaayo mwenna ne musoma buto mwenna ne tubanaaza buto ne kuona nsono ne tumukuuta owulire ngolokye nnyo anti gavumenti eryesse obukyayi ku ggwanga gwolina bwakuvuma Uganda wano Medicine Kasiba agamba nti buli ekyewuunyisa ekitali mu nsi endala kiri wano mu Uganda. Wewali emmotoka nga ku saa 7 ya minisitule enywa petulooli ku saa 8:12 n'enywa dizero weziri wano mu Uganda netambula emmotoka era byaliko ku Mukula ate Mukula nawulidde amanyira n'obusiraamu ng'amanyira n'Obuganda oba mwalaba emmotoka nga efaanagana nedda mmotoka emu bagiwandiikanga ennamba okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 7 n'enywa amafuta ga petulooli ate paka essaawa eziddako n'enywa dizero. Mukula we yabeerera minisita w'ebyobulamu era birimu bye byatwaza Mukula eruzira Mike Mukula nawulidde amanyira abasiraamu amanyira n'abavubuka yamanyidde n'Obuganda wulidde n'atuuka n'okugamba nti Buganda atwakuwa abavubuka abato kubanga Muteesa yali muto talina kye yatukolera Obote yali muto talina kye yatukolera. Mukulu oba mu buto obwo talina kye wakola va ku Muteesa va ne ku Amini genda ovuga ennyonyi zo ate Mukulu alinganga atanyigo oli bwakuvuma nti tonyigo olinganga Mukulu aba akuvumye nnyo Mukulu aba musibi n'abeera eruzira kati ki ekikutta otuuke n'okujolonga Obuganda Muteesa waffe tebamwogerako bw'oba yali muto talina bye yakolera ffe tumanyi nti Muteesa yatukolera bw'oba ewammwe Soroti kyebikola gw'omanyi wanawulidde agamba nti tukooye abavubuka abato kubanga Muteesa yali muto talina kye yatukolera wulidde Obote yali muto talina kye yatukolera ng'alinganga alumba Bobi Wine wulidde.